Maziga merere n'omwana omulala bamusse mu ntiisa omukozi w'ewaka amutadde mu washing machine munnange neemooza okutuusa ate wasiza ogw'enkomerero akatambi ogenda kuba ng'okafuna maaso awo. Katikkiro Charles Peter Mayiga naye ate bamuyisizaamu eggaali era bamulangidde nti kati mu Uganda yonna yasinga enkwe era nga n'omukulembeze w'eggwanga alabikiddwako munnange ng'akaaba amaziga amayitirivu ennyo eri eggwanga lyaffe Uganda. Ensonga za Hajati Zuula munange ogenda kuba ng'obifuna maaso awo omugamba mutya mwasibe mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa ono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zo nga tezitambula bulungi mukubireko enamba y'essimu eryawo atujja kubanga weefunira obulamu obujja. Munange sigenda kukulwisa nkutandise n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni munnange yalabikiddwako nga kaaba amaziga amayitirivu ennyo eri eggwanga lyaffe kugamba ebintu ebirimu abantu beefudde ebitategeerekeka kwegamba wamma buli omu yasalawo kukola kiki musajja watoola obulumi obungi bye bamuvuma bye bamwogerera nti mufere mutemu omubbi mu kibingi bingi munnange n'agatta amaziga ge n'akaaba nga ensi yonna emulaba. Bannange nno omuntu omukulu w'akaabiraga amaziga manya kyayitamu kibeera kinene nnyo ddala kugamba olaba atuuse okukifulumya munda n'akiraga mu maaso g'abantu naye nga we tuli kale bwe tweyongerayo n'ensonga za Hajati Zuula munnange ennaku zino abadde asiriikiriddemu naye kyentegeddeko agambye nti ate alina bu vidiyo obupya bwo bwagenda okutadowooza nga buno bwe bugenda okubeera fayino sinaba kutegeera mbu munnange ng'omusajja nga bali mu kikolwa n'omwana we ne maama omwana ono naye gwakweka omwana aveeyo atubuulire bamuyisemu empinga bbiri ajja atubuulire oba namukubamu ajja kufuna okutya ayogera ekiriwo nti oba maama we oba alimba oba talimba neera nga mu kiseera kyo kimu King Saha avuddeyo n'alabula omuyimbi Eddie Kenzo manye Eddie Kenzo olunaku lw'egyo abadde ku interview yawo n'abeerako ebigambo byayogerera eri Bobi Wine kwegamba ng'amulumba oba okitegedde ekintu ekyo. King Saha avuddeyo n'agamba nti munnange Eddie Kenzo oli brother wange naye nkuwooninga weesonyiwe ebigambo ebibi ebikuntana ku Bobi Wine singa oddamu n'obyogera ndowooza eggaali ejja muyisibwamu. Munange olunaku lw'ejjo akatambi kano kaafulumye ak'omukyala Omufiripayini eyajja okukolera mu ggwanga ery'okuwaiti munange we yatta omwana wa mukama we ow'emyezi 8 yamuteeka mu washing machine n'amooza okutuusa omwana we yassa ogw'enkomerera nga olunaku lw'ejjo baatudde munange bamututte mu kkooti tebaamuganyiza kwogera yadde ekigambo n'ekimu wabula kigambibwa nti bagenda muteeka kalabba oba bamusibe obulamu bwe bwonna bw'alimala ku nsi. So munange mu mwenna abaana ab'obuwala abakolera mu biyumba mubeere beegendereza mubeere beegendereza essaawa zonna owola ebintu bikola ki bisobola okukutakako naye nga waliwo wano abaludde mu biyumba eyo eby'abawalabu waliwo ate az'okutangazaamu ku kino era ng'annyonnyola ku baana beeyo n'abantu beeyo empisa gye babayisaamu ne batuuka ne bavaaho ne baba nga tebakyetegeera kugamba nga beetamiddwa buli kimu. Weewaawo abantu abasinga abadde bagamba nti ono omuwala yakikoze ng'akigenderedde mbu omwana abadde ayitiridde okumutawaanya ate abalala bagamba nedda munnange omwana teyakikoze ng'akigenderedde just yazzeewo ndowooza oba by accidentally kale ngenda kuba nga mbatuusako wano omukyala awangaalidde mu kiyumba kuba kati ye alina bingi by'amanyiiko. Filipine eyayolezezza omwana wa mukama we mu washing machine nabadde nnaganya ojjukola nga yannemeredde maze kwekkakkanya mutima ate vidiyo esinze okumpaliriza yeeyo n'omuwala gwe ntadde awo nsanze yeebuuzo n'agamba tukubaganye ebirowoozo osobola okwoleza omwana mu washing machine nga tosoose kkeberamu. Baganda bange buli omu waali walabira enjuba n'omwezi omuwala bw'akutuma n'owunga mulimu abaana bali mu biyumba nga baavaako kebabeera ab'Abafiripayini be mugamba mbu omuwala busimanyi babaagala nnyo babayisa batya mukwana atannayitaayita. Omuwala bw'akutuma n'owunga mulimu ekiyumba ky'obeeramu nga wavaako nga wafuuka zoliga ng'oli emmere otambula okola emirimu naye nga waya zaavaako. Kino tugenda kikkiriziganyako ffenna. Nze mulimu Abafiripayini bensanga muno mu Iraq nga yawunga nga yeevaako mwe mwogera kuba mubate munnatambula
omuwala bw'akutuma n'otwala engoye ziteeka mu mashini nga totunuddeemu nga wawunzi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, mashini yammwe eyenkana etya obunene. Togenda kuddira gwe gy'olaba mu kiyumba kyewammwe olowooze nti buli omu gy'alina. Kisinziira sayizi. Mulimu abayina ennene, mulimu abayina entono, mulimu abayina otomatiki, mulimu abayina zino ezagundi. Ezo ng'amazzi oyiwamu mayiwe. Ebyo byonna weebiri. Naye eno gye balaga eri otomatiki omwana ayingiramu bulungi nnyo n'otamulaba mukwano kisinziira eri mugundi ki. Kati ng'eyange wenjoleza engoye. Eri mukazikiza. Sinzikiza y'amaanyi nnyo bw'oba totaddeko ttala buli kimu oba okiraba naye nga waliwo akazikiza nti ekintu bwe kibeera munda kale kandeeta example nti oba musota nga tojja kugulaba ne bwe guba munene gutya. Ate abaana abato mubamanya atuula omwo munda n'asirika bw'ati n'otamulaba ozze weekooyedde dda waya zaavuddeko kisinziira ogenda kwoza engoye mmeka. Oyinza oga nti oba obadde oteekamu ntuumo ya ngoye n'owulira munda nti waliyo ekiriyo. Naye kati oyinza okuba olina obugoye busatu oba ka yunifoomu ko oba bugoye bwa mukamawo oba kabaaya akamu n'okakanyugamu nga totunuddeeyo. N'okakanyugamu kubanga sabbuuni tomuteekeramu muli munda, sabbuuni alina waggulu waayita abamu. N'oggalawo kubanga waya ziba tezikuliiko nga zaanobye dda okola okwoye. Kankuwa example. Mu nsi yo Uganda mwennyini mulimu abantu n'agenda nze ngenda kuwera example ku jjajja wange yagendanga okulima ng'akutte akambe mu ngalo n'atandika okubuuza akambe kali wanoonya akambe naye nga kakutte mu ngalo. Ate mugenda gamba nti yali mukadde nga si mukadde naye ng'akutte akambe naye akanoonya akambe kali wane nga kakutte mu ngalo. Nakino bwe kiri bannaye abantu batambula nga beeyogeza bokka nga waya zaavaako naawe nga waya tezivuddeeko ensobi esobola okujja omwana n'otamulaba. Kyemugamba bano abantu abali e Uganda ng'oli ayina emmotoka ewaka ne yeetomererera omwana we oba badde yennyini amutwala na ku ssomero ne bafuluma babiri mu nnyumba ate n'atuuka okudda livansi n'alinnya omwana nga tamulaba. Kyogamba aba yasazeewo amutte. Bannaye temujajinga ono mwana tumusabire busabizi naye nze ngamba yadde Abafiripayini bagamba nti babi naye eri yazzenga nsobi omwana yayingidde mashini mu mwana n'atamulaba n'amwoza. Ate bana bayina otwana otwo otutonotono otwo tuwenyuka tuyina eddalu tutini kasirikire wantu bwonoona ne Uganda obwo bwana tubulina naye nga bambi Mukama amusaasire mukazi wattu we batamuteeka kalabba. Mukama amusaasire naye nga mukwano wamwozezza dda nga tomulabye omwana wa boosi wo. Naye bannange eno sitole ye ensusseeko. Embeera bw'ekyo munnange ate bw'eri kati omwana ono mu Filipayini oba omukyalo ono bamusalidde gwa kalaba oba okumusiba obulamu bwe bwonna mu kkomera. So bannange baganda baffe abaana ab'obuwala abakolera mu biyumba munnange embeera beegendereza kuba mpulira bagamba nti abo abantu be mukolamu naddala abaana nti balina eddalu ate tebasobya tebagambwa kuba nti balina okuwulira sitoole z'abaana nga baziŋŋamba. Kati yuno munnange mu Filipayini yajja akyuse ku bulamu abeere n'abaana be ne kati bibi ate ebyavuddeyo kale twongere okumusabira Mukama ateekewo ekisa kye. Munnange gwe wenna ayagala Father Expedito Magembe akulira Bukalango munnange jjajja ono mulwadde ate bannange simanyi so gwe wenna amwagala ngala akusabiddeko kusala n'osumulukuka kubanga awonyeza abantu bangi. Mukama akozesezza ekisa kye ng'ayitiramu ono Father Expedito Magembe agobye emizimu asumuludde abantu bafunye emikisa bafumbiddwa bawasizza babedde mu bulamu obweyagaza ne munnange buno obudde amazima gali nti mulwadde. So munnange funayo ddakiika ne weziba 3 ne weziba 4 omuteekeko mu mikono gya Mukama omusabe Mukama akkirize ekisa kye ate bannaye kimutuukeko ba mikwano. Sara Mukama ajja kugiwulira nnyo addize Father waffe n'obulamu ataddemu akole emirimu gye naye nga wadde mulwadde naye era okusaba kukyagendera ddala mu maaso abantu mukwano bagenda buli lunaku Bukalango waliyo okusaba nabagamba gwe tosobola osobola okusabira online kale bwe tweyongerayo ne Kiseka Umaru munnange ayina akagambo kakozesa nti tuyingidde deep politics. Akagambo kanyiza Sister Junior munnange kamunyiza kati ne webuuza obusunga bujja luddawa obugamba obunyiiga ng'ono yeeyogeredde kagambo kino tuyingidde deep politics. Munnange ayina ebigambo byayogera wano ku mwami Charles Peter Mayiga ngenda kubanga mubalekirako era nze kamba siwire wano Mukama abampeere kyonna kye musinga okwagala. Ebiraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa Bwakabaka bwa Buganda. Abatambuze ebibaluwa ebyo
ate tebatambuza biraga nti Museveni mulabe wa Bwakabaka bwa Buganda. Lwaki? Kino bakiyita the third eye. Oyina okubeera ng'otegeera, okubitegeera. Lwaki Museveni gwe tumanyidde ddala from day one nti enemy wa Bwakabaka bwa Buganda? Lwaki abatambuza ebibaluwa ebiraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mulabe wa Bwakabaka bwa Buganda tebatambuza bya Museveni? Kubanga bakolera Museveni. Onfunye? Ontegedde? Bakolera ani? Bakolera Museveni. Toli musiru byolaba byebyo. Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'atugamba Obwakabaka we buli naye tebulina buyinza. Lwaki agamba nti Obwakabaka we buli naye tebulina buyinza? Kati gw'okyebuuza lwaki tagoba Mayiga? Ayina obuyinza y'ayina okugoba Mayiga. Njagala ebintu Omuganda tobangako musiru. Tobangako musiru. Tugende maaso. Omusajja najja n'agamba nti mwaba banje ebintu byammwe ebye mwayonoona mu lutalo ebulemeezi mukyabanja akimyaka 4 mugende mukole. Eyo statement eyamba kwani? Eyamba kubabanja Museveni. Ani agikola? Mayiga. Tugende maaso. Njagala tutandika okugattagatta ani mulabe wa Buganda omutuufu. Kubanga Buganda ebanja mayira akenda. Mayira akenda ezibanja wayise ebbanga ki? Eyo message yali engegamba Buganda mwabagamba nti mayira akenda ez'abaana ba Buganda oba ebya Buganda. Ng'abayindi babayita gye babayise ne babalaga nti babawe ebyabwe. Amini bye yabajjako. Ng'ate Amini yabagoba ng'amaze obbasasula. Ompuliriza yabasasula. Naye babayitayo ne babawe ebyabwe. Buganda ne bajima ebyayo. Mayiga akubuuza myaka 4 mu kyabanja ki? Listen to understand. Nchimanyi toli musiru. Nchimanyi bino byowulira obitegeera. Toyagala bwagazi kubitegeera. Oyagala bwagazi kuwakana. Tugende maaso. Mayiga n'atugamba nti tukolagane ne gavumenti eriko eddako tusange nga tuli balamu. Eriwe eddako kubanga Museveni ayagala kuleeta mutabani we. Kati bwe tuba tukolagana ne Museveni sawa zino kitegeeza tuba tulina okukkiriza aleete ne mutabani we. Kyokanga ne mutabani naye yazaala. Kati ebintu bye tubanja Museveni byatubbyeko mutabani we yanaabituwa. Tugende maaso. Ani mulabe wa Bwakabaka bwa Buganda? Ani yajja ku Ssaabasajja Kabaka obuyinza? Ssaabasajja Kabaka bwe yayogera bwe tumanyidde ddala. Ani yabumujjako? Mpuliriza bulungi. Tugenda Enambole. Waliwo obumu n'essanyu okulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Buli omu yali musanyufu. Olwava Enambole enkeera Abitex yayingirirawo ki? Radio station n'atandika Kyagulanyi Ssentamu yali yeepima ku Kabaka kati alabye amaanyi ge ng'ateekawo kye bayita division. Ne tugamba nti akasajja kano kalabe kaffe kubanga already sina Kaganda kalabe kaffe ka enemy tuyina kagoba masekati gaffe ffe ne tusortinga oba ne tusolvinga ebizibu byaffe. Nendowooza nti enkuuka bw'enaabaawo omukulu agenda kagoba Mayiga kubanga Mayiga yagaba emirimu era ke yawadde emirimu. Ompuliriza. Ani mulabe wa Bwakabaka bwa Buganda? Ani mulabe wa Bannayuganda? Leka nkubuulire tuli wano okubabuulira omulabe gwe mutamanyi. Yensonga lwaki tukuba tochi olabe mulabe kigootamanyi. Ono Museveni y'omumanyi mutemu. You already enemy n'aba NRM banne naye ono akuli wano ayinza n'okukuleetera ku kyokulya ng'olowooza munno asobola okuwa obutwa gye nkukubira tochi olabe. Ani mulabe? Ani enemy wa Buganda? Ani enemy wa Uganda? Owulira Museveni yawamba Obwakabaka obwo yabuyita mu structures n'abuwamba. Ssaabasajja Kabaka yagenda okukizuula ng'Obwakabaka bwonna buwambe n'agamba bannange we buli naye tebulina buyinza. Kati Ssaabasajja Kabaka tomubanja lwaki tagoba Mayiga? Ayina obuyinza y'ayina okugoba Mayiga. Ye Museveni sawa zine yawamba Obwakabaka obwo yabuddukanya. Ekyo teri atakimanyi teri atakiraba. Kati mmwe abawuliriza agaboozi agafaanaganako bwe gatyo musimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa Obwakabaka mmwe mukijja obwongo bwammwe kyogamba mmwe Muganda nga tabangako musiru kiki mwatuuka ku ssaaki okutuuka ku ssa ly'okukubuzaabuza n'osiriwala okutuuka ku ekyo. Nkubuulira tetuli basiru ffe tumanya ani mulabe waffe era tumanyi gwe tulina olwanyisa. Bano bamayiga bonna oyo Mayiga yasinga okuyamba kuki? Yatuuka n'okukola statement egamba mwabageraageranya
obufuzi obwaliwo ku bwa Museveni temumanyi na kye mwogerako ng'omuganda awaana omubi agamba ofundako n'omweru okitegedde okategedde omuganda awaana obubi wadde ofunda afazali omala gagenderawo than Mayiga ye enemy akolera Museveni okitegedde era Mayiga yalondebwa Museveni ku bwakatikkiro ako nako kategedde. Yes, zino zonna CBS zonna zawambibwa ziri under Museveni. Ssaabasajja Kabaka atugamba mukuume ettaka. Eno Mayiga yatugamba mutunde ettaka. Owulira Mayiga ye yali draftsman wa Museveni mu regional tier. Nga Museveni ayagala kukaka Bwakabaka Katikkiro nga babeere nga balonda mulonde. Era mu bantu abaali baagala okwesimbawo mwalimu ne Samo Kuteesa Kahamba nga Mayiga yayamba ku Museveni diru eyeyitemu sawa zino ye Katikkiro era nga weebuuza ani yalonda Mayiga. Ani mulabe abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawani bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo kaddi okitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano kebayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bana olina kansa atandikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias